Kapatu wako kolaba. Kaya nishambula. Kapatu wako. Kari kukolaba yole ise. Motoka kyolengereeyo eremesa president okwolekera gye tulaga. Motoka kyolengereeyo ekika president era emulemesa gyalaga. Eri UP 5,497 bagalako na president era avuddeyo. Bagalako na president era avuddeyo. Ababuuze ekigendererwa kyabwe emmotoka kyolengera eno bagala koona president bagala mukoona era bagala koona president emmotoka kyolengera eyo. President afuddeyo ali mutambuza bigere. Ababuuza mu njagaza ki emmotoka kyolengera eno bagala koona president lwagezaako okuyitawo bamulemesa. President omusajja oyo bamuyita kityo president lwagezaako okuyitawo bagala mukoona era president afudde mu mmotoka bagala kuta president omusajja ayagala kuta president huyo munyivu. President afuddeyo amubuuze kyamwagaza. Sofeyo. Mumukube, shoot him! Makubo tebagala tukampeyinge kiki kyebagenderera. Tuliriza bulungi nnyo nabagamba kamera zammwe zibeereko kuba bano bamenyera amateeka naye nabo bali wansi w'amateeka. Baagala okufuna ensonga yonna etemera abantu, baagala okufuna ensonga yonna etta abaana b'abantu kubanga batya akalulu, batya abantu. Tuli wano wanike emikono gye. Waliwo alina ejjinja, waliwo alina akambe, waliwo alina ekyokulwanyisa kyonna, naye bakutte emundu bagaddeyoku mu bumenyi bw'amateeka. Tebeegera na muntu yenna. Mwami Byabakama twayogedde naye ku makya. Mwami Byabakama naye ng'abuzaabuza ba RPCs ne ba DPCs bonna ne tubabuuza lwaki bakola bino ebintu ebyokumenya amateeka nga tewali addamu. Ba presidential candidate babiri babadde bakampeininga eyiganga naye kati tebaagala tugende eyiganga kampeininga. Twagala tubawe microphone batubuulire nti tetukkirizibwa kugenda ku kampeininga. Twagala abuli abapoliisi atubuulire lwaki tetukkirizibwa genda kampeininga yiganga. Lino eryo erigenda eyiganga. Main road bagigadde ne bamakinga sure twetoloola tutuuke eyiganga ne tutakaana nabo kubanga tuli bavubuka bato tukyalina amaanyi tusobole okutuukayo. Kati ate bagaddeyo ekkubo. Twagala batuwa ensonga lwaki baggala bwekkuuni. That is Robert Kyagulanyi there, the NUP presidential candidate, expressing his frustration over the road diversions that have always been meted upon him by the police. Like I did tell you earlier, from the time he started his campaign trail from Jinja up to here. Amani
n'ebyenfuna ebya gavumenti tujja kusupportinga both public and private educational institutions okulaba nga zisomesa abaana baffe. Bino ebintu tugenda bikola, bino ebintu bigenda kubeera nga weebiri. Njagala okumaliriza mikwano gyange kubanga tulina okweyongerayo nga njogera ne ku nsonga ey'abaganda baffe abali muno. Manyi nti mumwe abali wano abamu kumwe muli ba poliisi, abalala basirikale, abalina mulina baganda bammwe oba mikwano gyammwe nga ba poliisi ate nga basirikale naye nga babonaabona. Bannange okusookera ddala aba poliisi n'abasirikale temubalaba nga abalabe bammwe. Bano baganda baffe, bano bakyali baffe, bano twakula nabo. Era njagala okubabuulira nti mu 2021 twawangula mu buli barracks n'aba buli police barracks. Bano abantu baffe babonaabona. Sometimes najja n'okukuuma eddembe n'amaliriza nga kubye embooko kubanga ali stressed. Nabasuubiza era njagala okusinziira wano basuubiza nti mu Uganda empya nammwe mugenda kufunamu kubanga owa poliisi n'omusirikale asookerwako ebbeeyi omusaala ogujja kusembayo okubeera omutono gw'omusirikale n'owa poliisi egenda kuba $1,000,000 nga tweyongerayo waggulu bwe. Tukimanyi mukuuma eggwanga lyammwe, ekitegeeza bwe tubasasula obulungi tujja basasula bulungi omusaala gwammwe, then tubateekeko amateeka kati nkusange ng'otulugunyiza omuntu ojja kumbuulira. Abasawo